Queen Mother, save a soul.
nga mbagambye nti omukyalo ono atuuse wano nga mumulaba mukyala mukosefu era mukujja azze n'omwana omwana yankimye mu ofiisi yange ne baŋŋamba maama akuyita ne ŋŋamba maama mpita maama ki nga sibadde na program na muntu kujja nti aŋŋamba maama mpita nobeerawo abakozi abalala baze ne baŋŋamba era waliyo omukyala akwagala nga mukyala ki paka wenzikiridde neza nendaba omukyala ngaomukyala emutuuseeko alina byenyinyonyodde nempulira nga saagaana ayogere nnyo nemugamba komaawo oli ready tukole nga sobola mugamba nti ddayo tukole appointment ojja kudda mu butuufu mbadde sobola musindika kuddayo nga nina kukimaliriza nga sindagenda mu maaso ngenda kusaba kuba alabika yitaga ku kyokunywa ngenda kusaba kamera pasoni wange oba omukyalo oyo kwa bebi kantumira omulimu ssente amufune wali eri ku kyokunywa minati maidi omunya oba ona wadda mu mbeera tugulira akawunga ekyokwambala n'engatto kati omwami woyo weyafa kuba alaba ayagala ategeere bulungi yamiranga eddagala nga taŋŋamba omwami yafa n'obulwadde yamira eddagala nga nange nina mmira kati wategeera ddi nandwala yamala kufa n'olyoka otegeera oba yagenda okufa nga wategeera bwe yafa landiroodi wange sente zibampa mu babugo yajja naze ne Kampala oba yali amubanja mu kazigo nagenda okudda nga manyise ngenda okulya n'okulabirira abaana bange kuba bambuzanga eri mu kyalo sente z'amabugo ezavudde Kampala kuba bangamba sirika ngenda okutuuka eno bwazongerezaako omwana we Makerere ate nantabukira nankuba mu nju netandika otetenkanya nefunakaye landiroodi eyagenda nga mperekedde omusajja afuddeko kyazanga naye sente yazikozesa teyampawadde 10 nenkomawo nentambuza nga ebigere bagenda mu Lufula Kaleerwe mu Lugo nga nkola mu hoteri ne bampa 5 nensobola okuleetera abaana bange kati Ibula akoze anti obadde okyaŋŋamba wategeera ng'omwami amaze okufa sente z'amabugo manyi ogenda tutandikamu birala ntandikwa nedda landiroodi yazirya nangoba mu nju kayitawo omwezi gumu nanneefuulira naŋŋamba bbange afudde amubanja wagenda mu ddwaliro eddagala olinywa nwera kwa live afunye tujja kumuzza tubeere nga tukola ki tukimukwasa tulabe engeri gye tugenda otutandika nakyo wabula tugambye obuzibu ngoye wakusula nakyakunywa Aisha njagala tugume tukole programu eno ewokusula nina ewokusula ayina kubanga oli tapangisa agamba webake kyekwagaddeko oyogera amazima wakubuuza ne ku mwana lwaki omwana tali kusomera ku lunaku olwaleero andeese nabalabi bakitegeere andeese wano mbadde siina maanyi gatuuka kituufu naye ngaomwana amwelekedde wa myaka muto ali mu pisiri agenze mukyakuna ali mukyakuna somera ku Nuludiini sisobola kumulaga omwana sijja kumulaga naye ngabambi mwana muto ddala kakati abalabi baffe bajja kutuwa obuyambi bwana basobodde okutuwa era ogenda bakoowola bakuwe kati ebyabaana twogera ku baana abo ng'omuzadde wenna obulumi obulina engeri gye budda mbadde nsaba abaana tubalekere ndola yagwakabalaza yabika omutima kwega bonna enfa gye baafa tebaalwala oli ajja muliro ono yagwa kabalaza n'ayabika abaana balamu bano balamu amiina ekyo kirungi kasaba kulabirira ogambye omulenzi akola kikati ye gende nakawa ayina ensawo z'obutungulu n'amulonderamu bino biba bivunze n'abimugiramu n'amusasula yalonda butungulu najjamu obuvunze yatuula P7 n'agamba mama ndeka ngene nkunoonyeza ekyokunywa programu yinza otulema kati ono oŋambye waliwo amuweerera Hajati banenga tweyanziza Hajati yamusangawo omwana gambye baali eyo
nagira mukazi nangamba weetaaga ki mugamba ekituufu kyo neetaaga buyambi bwa mwana wakusoma ono oluusi nakookulya abaana bange Ibula abadde weraba nga mutuufu ng'agenda yamufunirako okulya nga ndeetera Mukyala Fatima olina emyaka emeka? Nze nina 3. Kyali mwana muto. 3. Kati obuzibu okusoma Mukama yayamba Hajati yagamba Hajati oyo abeerawa? Abeera Kibuli. Abeera Kibuli yagamba ajja kumuweerera. Kaka waaliko? Kasaba nga alina empisa. Kikulu nnyo empisa kintu kikulu. Era nawe yongera mugamba kuba na mpisa. Ala wano abansobosezza. Nemba n'obulamu. Yakuba kirungi. Ekirungi ogambye onywa eddagala ate ekirungi olubuzi nawe tukola abantu kasoling tuziwa abantu teweraliikirira nnyo si gwe osoose ate si gwe asembyeyo ate situwabufuna nti oyagala oluusi oyagala olyeyo yeyakulya ku kasabaako obuteko naye nga tolina kasente kagula akanyama ako obuteko mwebaguta kanyama eddagala lino lingi okya naye kaakati nze mbadde ndowoozezaamu leeta nze mbadde ndowoozezza sokonyeko twogeremu kongomuko Okyali ku Star TV. Omulabi wange omulungi omukyalo ono atugambye abeera abonabulya ng'ayagala okuwuuta kasupu k'akanyama naye nga akanyama takayina ate ebijanjaalo omusawo yabimugaana naye kaakati nze ŋŋamba okusonda ku z'engoye zino oba tusondera engoye kuba abalabi bagenda tuwa abalabi baffe bano balungi eri abantu abalina engoye ezo nga eyo nga zaamulekawo eri omuntu alina engoye ezo nga lulamu bulungi naye ng'alukooye z'engoye ze twetaaga kubanga tuwa omukyalo ono nze mbadde n'ekiteeso w'obeera ogambye tumupangisa tusobola otekawo ko kadaala ne tuba nga tukola kuba abantu bano tebajja tutuwanga buli lunaku omuliro gwankola bubi wali ofumba mu woteeri nalisiika chipusi nina n'ebikola byange bya muwogo awo nzize ntandikirize negwa kwansi nsiika muwogo bamanyidde wali bampadde akafu waliwo omukyala ampadde akafu ate negwa ku ttaka amaanyi kyaleka nti okunywa ddala okunywa kulabika kutono omunguzi ajja nankuba kati anti nze mbadde njagala tuyiyeyo ekintu ng'osobola okukikolera ewaka bayitawo era tebajja tuwanga buli lunaku bano abalabi baffe bayitawo ewaka abayitawo basobola okugula kati notadda ku bya sigiri kuba omuliro ogwo gujja kukola bubi nga wagambye nti gwakuba kamunguluze n'ogwa ate chipusi olina kubanga oyimiridde ebiseera ebisinga kati nze mbadde nteesa bwe tukolayo omudaala gw'ennyaanya butungulu ovacado biki ebyo abantu bwe bagulagula buli lunaku n'omudaala nagukola n'omudaala nagukola nga ndaba nnyaanya bwe ntaddewo nga bufunda sitresinga erinnya nina omudaala mu katale nagukola nakola sente nakola omudaala gwange n'ebiwandiiko ebiriyo byange olina omudaala mu katale nagukola nga nzize eno njiyiza abaana bange kati waki waguvaamu omudaala nga sisobola anti kati ogw'omu katale tuguleke tuteeke wano ewaka kuba ebyo ebintu byo babigula n'oba otadde kabalazaawo nega nina omudaala kati ono omwana omulenzi nate ekitulungi ono omulenzi omukulu omudaala senga tulina kapito senga mama odekera omudaala guli nenkola agasente nga nkuleetera oba si kyo omulenzi n'akola nagukola nenteeka ku bipulaayi nga bwomanyi nsaba oyo kyeyamaani w'omukatale omulabi wange omulungi nze okulaba okwange kwendabye ku mukyalo ono kuba n'amaanyi agakola gwe ddala matono
kituufu atugambye yeetaaga omufaliso yeetaaga n'ebyokwambala kubaza nnyo nga ŋŋamba ebyokwambala talina naye mbadde njagala yeetaaga tambala ngoye nnyimpi mukyala musiraamu ayambala ngoye empanvu mbadde nteesa tusundayo emitwalo neegaba meka omuddala gukola mudda okudda ogutaga sente nga meka simanyi tomanyi agenda kawa nensuubulayo tulina okukkiriza nze naawe ayinza okuba nga tali bulungi psychologically antegedde endowooza oba ontegedde bulungi alaika tali bulungi muntu wakukwasaganya kuba olaba ebintu ebimu tubyogera tubigatta bugasi naye engeri gyekiri nti ebyomudaala mutabani we atugambye agenda mu katale nakawa nalondera abantu obutungulu najjamu obuvundu ne bamusasula kati omwana ono tuba nga twogedde naye kuba maama amadde mmanyi asobola okukolera ewaka waali nti twekaawa akabanda tuteekeko ennyaanya n'obutungulu nti era oyinza okwebaka bakasoma ne bajja ate nga tosoboka kati omutabani ono ogambye asobola okukola ne tuteeka sente ne tuwa omutabani oba tufunyeyo emitwalo gyaffe ameka zonna sente zonna ezibawo zitandika ennyaanya nezita mitwalo 5 kupaka ku 10 tusobola otandika zonna ze tunaba tufunyeewo tuyambe omukyalo ono aleme kufa nga alina ennaku nnene nnyo ku mutima una tugambye omwami w'okufa ye teyamanya nti omwami ki nti mulwadde yabumanya nga omwami teyamugamba ye yamiranga eddagala nga ye tamugambye ekirungi we yategeera ekintu ekyo neyeewayo n'agenda mu ddwaliro era eddagala linywera mu Queen Mother, save a soul. Queen Mother, save a soul. Nakapiira ekikulu kyolina okumanya olina kuba mugumu bwebeera omugumu noba ne katonda akola ki akubeezawo n'akuwangaaza tulaba abantu bangi nnyo abawangadde n'obulwadde myaka 5 myaka 6 myaka 7 ng'omuntu alina obulwadde bukasita okkiriza ekirungi omera bulungi eddagala lyo n'okkiriza nti ŋŋenda kukola abantu bangi ensi nejjudde abantu abalwadde okitegeere tugenda kwongera okuba nga twogeramu counseling and guidance musevaso tugiwa abantu kuba toweekubagiza kyekisooka omutima mbeera nguvunika saga kutuula kuweza tusekendi guba gunkuba mbeera mu nyumba nga ngalamidde mbeera mu nyumba nga ngalamidde kafalisoka kubanga olusi seminti eyo mba mwagala seminti mwagala oyo ansikakanya wano ate seminti wena mwemanyiza nnyo kwate seminti onomba kakenya ate naye si mulungi okuyingiramu obusuka nga ngenda wali ku seminti nga nevuunika nti oba nga bampa kapiro nga nteekawo wenti nga wegukendeera nentuula neebaka naye kaseminti kabeerako nnyo kubeera ate woze kulabya ate ogenze nebaka wali mu kasana noŋŋamba empewo ebadde ate ekufuuwanye nyingi bana ebisse kakati muba famire yo tolinayo ku baganda bo ayo famire bireke mbireke bimanyi ebimu bya famire biba siina nze sente imunaku nsobola okuteesa bireke famire yange yeeyo baana bo befamire yo mpozi naasuza omunaku toteesa mu famire bifo nga tonnaba kulwala oba nga tonnabeera mu mbeera gy'olimu wali era toteesa nali nteesa baali banjagala bali bakwagala nnyo bali Kampala bali mu kyalo mange gyali muleke ebya famire aŋŋambye tubireke naye nga go ge mazima si kuye yokka ku famire endala eziri eyo bambi abantu abasinga era tibagamba omunaku tayagalwa mu famire naye kino ekintu kiba kibi ate omuntu ng'afunye obuzibu nga buno tuba tulina ate okumukwatirako ennyo tuba tulina ate okumwagala ennyo abantu bano bawangaalira ddala yansuubiza ajja kunziika alawa n'abantu tte takaye
ttaka lye alinze mufu nedda ono yagamba Allah wali bantutte kuba banzijaja bajanjaba oyambeera naye kulikayo mu ddwaliro nakunoonya wiiki eri nali nkusuubira okuba naawe bakulaye mulago ng'oli bubi pulaye nga bakwatiriddeko naye ng'olina okutuuka mutabani nsanyusa okulaba okusanga no puroguramu ya nnaku naye nze munange ngira nensekeramukko kubanga munaaye era ogira n'osekamukko kitegedde ate nange ndi musanyufu kubanga mukyala Fatuma abantu bamubeereddewo ate nga bakyagenda mumubeererawo tuba tukifundikira olwaleero amannya gaffe Matovu Ibula Matovu Ibula egera nnyo omusajja naye gange nze Matovu Ibula nsanyusa okulaba Matovu Ibula era okusanga weeraye kulabirira maama kale ate aliwo ku puroguramu yaffe yasooka mukyala Fatuma onda tuwera ku mwana Ibula n'agamba alina mutabani we Ibula ebyokusoma yasalawo abikakkanye n'agamba kalabirire maama myaka 13 oba kati gyalina oba bwe yalekereraawo 13 kati yakuze n'agamba nze kandabirire maama ne mukama mulungi omwana alabiridde maama era omwana yo n'ensonga emundeeseza nti gwe tugenda oteka mu bizinesi egenda okubanga ebaamu akasente akanaaguliranga maama obutonda tugamba Ibula agenda n'akola n'agulayo akatunda n'amukamulira mu ccupa n'amuwa n'anywa katonda agala bizinesi eneekule era olunaku lwaleero bagambye nze kwebaza nakwongera kuwaayo ekiriwo ssaawa eno omufaliso twagufunye engoye twafunye n'abalala abadde batusuubiza tuwa engoye bakwano nzeeyanzizza engoye ezo onkubira tugenda kubanga tusobola okuzipiikinga tulabe nti tumuwa kuba yetaaga ebyokwambala naye nagambye sijja sooka teekawo mudaala nga talina waakusula ne ngamba akasente akaliwo katusooke tumuguliremu ki tumuguliremu omufaliso kuba omulwadde ate kubanga asula mu bunnyogovu nga nakyo tekinyuma naye nga katusooke tugule omufaliso era tugenda kubanga tugumuwa nga shenu egenda okuggwako muwala wo obadde obaka ne muwala wo ng'akwebakako n'akumalako emirembe ekimeka era nakubira akasimu wena nibula mpasi namukubira essimu ne mubuuza ekitanda kyenkana ki obunene kati Aisha tagenda kuddamu kusamba Aisha kati agenda sigala kuguli guno gwe tuleese gugwo sooka webaza abantu munanga abakugulidde omufaliso bataata bamaama baganda bange era nfunye baganda bange nfunye bakitange nfunye bamama bange neyanzeeke ndabye ekika kyange neyanziza nsiimidde ddala Aisha mukyala Fatuma bw'atyo wabeeyanziza omufaliso gwe mumugulidde tugenda gumuwanga shene egenda kubanga eggwa engoye ze mumuwadde bannange mwebale nnyo naawe obadde kirinaako obuzibu kirinaako obuzibu bali bazikulube kati ate mama waabwe yakutte azaala taata wange kati olinga yalinga tabakini kati mbonyebonye emyaka 3 naye owulira naye ate kulajja amaze kufa nayo kajja atakimala kandi abantu balaba puroguramu batugenda mukolera bizinesi naye sikibi kibanga
Kumanya munne katonda akusobola amakulu g'abantu. Nze yaŋŋamba kubanga yaŋŋambye mutwale kubanga namutwala mu kitanda twala mu kitanda namba sambadde nakukuebwa naye kengoyo era mbadde njagala nga ennaku zizaayo zibadde kwana ezimu zikyabipyaye era salawo ofune ezituuka osobola otuuka omwana omuwala kuba bange ne bizinesi yes omulenzi yaganda kubanga waliwo omusajja amukozesa enakawa kati awo kyabadde tebamanyiyo mukyalo maama waabwe gabali naye jjajja abazaala watata waabwe tebamanyiyo bali bagendanga bwe yafa owulira baaliyo kati omwana bwe yaŋŋamba nti baaba n'agenda akima kalikanisa n'abeera wabeera n'akafunira saponsa era kabadde kasoma kati omwana agenda kuddamu okusoma nga afunye saponsa ati bagezeyo okusoma abadde mukusuku asomadde nga wawaka n'agenda kati basalayo bagenda gikola bagenzeyo ku mukya nga bagenda okusimbira wanage badde ngambye omulenzi mufundire wasobola oba ayiga ebintu by'emikono sobola okumuwa basali mwogeddeko naye senabanja nabadde nzijja nga byenjagala byonna twogereko era zakuya essimu nangamba nti mu kyalo naye kati bwe sina ssimu yonna nasobola kufunira kuba njagala ojjeyo eri mu studio zaffe size nabyuma just kamera yange ejja kukozesa byange naye tuule abantu bakula butunyonyole empenge gyaladdemu amaanyi naafa ne kati kagundi kagetpasi enamukuddeyo bazaliddwa naye nga bawulaki yazze era famire yabawa Aisha taatawe taliyo ngene efamire tekwadde mubuzibu nabantu tetulimu tebalina buzibu nagikuba ekiro okwakuyakula kumata nga sirimu nengikuba ekiro nengikuba kumata ntagala kujja kuziga simutegeka nagikuba emirundi nga kikumi paka we nazzemu nengifunaawo ayagala tufune olunaku ogikobo nokwiza okwogera naku mukamera yagala kamera kyonakola badde ngenda okugamba tujja kubika mu maaso nga omukyala gwe tugenda abafamire kijja balisa kijja balisa iyo aja tukwebaza omuntu nga bakwebaza ekintu kyokoledde tukwate eno tukwatako eno wansi singa leero sobodde okola afuna gyetugenda okulaga waliwo ey'omukyala neyendaganisatulakandakekesi ate tugenda Gracias.